Obuganda nga bugenda maaso n'okwetegekera ebikujjuko by'emyaka 22 nga Ssaabasajja Kabaka Mwenda Mutebi owookubiri atudde ku Namung'oona alamula. Olwaleero Abasodokisi nabo beetabye ku nzikiriza endala ezigenda maaso n'okusabira Obuganda. Mu kusaba okukulembeddwamu Omulabirizi Yonah Lwanga ategeezezza nti Buganda esaana okutunula enkaliriza naddala mu kiseera kino ng'erafuba n'okwezza ku ntikko kubanga bannakigwanyizi bangi baagala okugiwalampirako. Mwegendereze nnyo kubanga omulembe mubi. Twayingirwamu dda abantu emberebezi. Kaakati abantu abo bagenda ne babeera wano maaso gammwe ne beetwala okubeera nti bakola omulimu ogwo bulungi ng'abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Naye bo nga balina ebigendererwa ebyabwe ebyonoona Obuganda. Lwanga agamba nti ekiseera kino kya bunkenke ate nga n'abaagala eby'endola nabo bangi bakanudde amaaso. Kubanga twali tumaze okusansuka nga tusambattukanye, nga tetutegeeragana, nga tetwetegeera. Naye olw'emirimu gyonna egikoleddwa nga gikulemberwa ye Ssaabasajja Kabaka, ndaba n'ensanyuka. Okusaba kuno kwetabiddwako minisita omubeezi okuva mu Bwakabaka bwa Buganda Rita Namyalo n'ategeeza nti Buganda eri wamu na buli muntu yenna akwatagana n'ensonga zaayo. Tusaba Mukama Katonda atubeere mu nteekateeka eyo era nammwe tubasaba okwongera okuba obumu naffe mu ssaala ate n'okwetabamu awamu mu kuzimba Obuganda. Ekelesiya era egamba nti eri kukanayo kyani kubanga ettaka lyayo okweri terinabaddizibwa mu butongole okuva eri Obwakabaka bwa Buganda. Ssaabasajja tweyanzizza tweyanzeege, naye tetulina lubya yekka. Tulina Namung'oona, tulina n'ekisaawe. Byebyo onoobyogerako ddi Ssaabasajja. Okusaba kw'olwaleero kusinze kwetoololera kusabira Buganda olw'okuweza emyaka 22 nga Ssaabasajja Kabaka Mwenda Mutebi owookubiri atudde ku Namung'oona alamula Obuganda. Dini Lubo wa Sava, NTV ku ssaawa emu.